Bana emuli mutya mikwano gyaffe baganda baffe musibye mutya mugye baleko. Njagala kwongera kuteeka oba njagala kwongera kubannyonnyola ku nkola yaffe bw'egenda okubeera oba bw'eri ngaffe aba Nyondo Skilling School. Tuli ku Masaka Road Kisozi. Kaakati lwaki twataddewo enkola eno? Baganda bange, abaana bangi abazze nga mu inbox yange nga bankaabirira Rosette mbadde nga nkola koze ebbanga ddene koze ebbanga bweriti naye ebbanga lyonna lyenkoledde esente zange zonna nasanga baaziryawo. Sente zange zonna nasanga teziriiwo. Rosette nkoleze ebbanga ddene mbadde Saudi Arabia, mbadde Qatar, mbadde Oman, mbadde mu UAE, mbadde Kuwait, mbadde Turkey, mbadde luddawa. N'abava mu Europe countries. Nagaze nkubye ebbanga ekyeyo ne mwana wa nnyabo nage okukola akasente kange waka e Uganda ndowooza business nakola nfu. Sente zange tezaatuula ne zoononekera mu business. Kati ngaffe aba Nyondo Skilling School kyenjagala okubagamba nti twataddewo enkola egenda okuba nga eyambako okubangula abantu okuviira ddala ku myaka 12 oba okuviira ddala ku mwana oyo ategeera ng'asobola okukwata ebintu n'abitegeera n'abikola mpaka ku muntu omukulu akyayinamu amaanyi agakola nga n'obwongo bukyakola nga takaddiye kola ki kuvaako. Twataddewo enkola eno okusobola okulaba nti no tuyambako ku bbulwa ly'emirimu eriri wano mu Uganda. Obadde okimanyi nti nno abakozi bangi nnyo wano mu Uganda ate ng'emirimu mitono ddala, n'abasomye bangi nnyo naye emirimu mitono ddala, kyekiviiriddeko abaana okuwaŋŋanguka ne bagenda mu nsi ez'e Bulaaya. Abamu ne bakifunamu, abamu ne batakifunamu, abamu ne bakomerawo mu makeesi naye nga yagenda mulamu kukyusa ku ki? Kukyusa ku bulamu bwe. Omu n'akomawo nga ali successful, omulala n'akomawo nga bwe yagenda ate ng'akomyewo n'ebirwadde. Kale nze nzikiriza nti okusinziira ku research gye nkoze oba gye nkola nti omuntu bw'oba ng'ofunye ekintu ky'osobola okuconcentratingako wano e Uganda n'okikola osobola okukola akasente nga newankubadde tofulumyemu. Olajja kumbuuza gwe lwaki wafulumamu? Nafulumamu kubanga nali sinnazuula kiki kye nnyinza kukola wanene Uganda nekisobola okuba nga kimpa kasente. Era ne nfulumamu sikyenenya era sikyejjusa nti at least ninawoko byenjize ebyenjawulo mu nsi eyo zenkoze eki zempangaaliddemu. Naye era nga newankubadde tutambula tugenda mu mawanga ag'eno n'ageri no n'eri era wasigala nga yewaffe. Era ng'omuzungu wagamba west to east, east to west, north to south, south to north, home is always the best. Tutambula ne tugenda yonna gye tulaga ne tukomawo nga tukola ki? Tukomyewo waka. So tugenda tukuba ebyeyo tukesa ne tukoowa oba ne tukaddiwa. Tosobola kufiira eyo ku kyeyo, lazima era weetaaga okukomawo ewaka naye bw'okomawo ewaka ki ky'ogenda okukola? Kakati bamaama badde bambuuza nga Rosette njagala kukomawo n'akasente kange kadde ka mitwalo 5 bukadde 2 3 naye nnyinza kukola ki? Naye nnyinza kukola ki? Waba wakugaziwa tebatunda wammwe kaakati tugende kwali mu maaso tukagira bakola. Kaakati mbadde nkyabannyonnyola njagala mujje mu bungi kubanga tulina ebisulo, ekifo kigazi, ekifo kinene, ekifo kirungi. Njagala mujje mu bungi era packages zaffe bwe ziri wano wammanga. Tulina package esooka, package eno ng'erina benefits zino wammanga era prices zino ziri affordable. Tetwazze kulemesa mwana yenna ate nga n'okuteesa tukola ki? Tutuula ne tuteesa. Kaakati
Nyondo Skilling School Chisos Masaka Road. Enamba y'essimu esooka nga ya calling ate nga ya direct eri +256 7427 15104. Endala n'ebeera +971 52 406 749 nayo ng'eri ku WhatsApp. Kaakati tulina package yaffe esooka nga ya mwezi gumu nga tugenda kukyajinga emitwalo 3. Emitwalo egya 3 tugenda kusomesa liquid soap, tukusomese bus soap, tukusomese ne hand wash. No more benefits. Ebyo bye tukuwa tekuliko kusula, tekuliko kulya kubanga gye emitwalo 3 ogiraba mwana wa maama. Kuliko materials gwe tulina okugula bye mugenda okukozesa kubanga tetugenda kuba tuma bintu mugenda kukola ki kujja na byate bintu bya bbeeyi muko nga bw'okitegeera. Kaakati package ey'okubiri n'ebeerera nga nayo ya mwezi gumu ya emitwalo 40 emitwalo 50. Wano atuwa kusomesa liquid soap, bar soap, petroleum jelly, dishwasher, then hand wash. No more benefits. Awo tuba tukomye muganda wange. Ate n'ekirala kasooka kino kibagambe nti kiri kunjigayo oba kwatako nti oyinza okuyiga amangu lunaku lumu, lunaku 2, lunaku 3 si kyatteeka nti olina okumala ennaku 30 oba omwezi. Nedda, osobola ogamba nti bannange kasana basasula naye nze nayize kangende nkole ebyange, kibeera gy'oli. Then tuna package ey'okusatu era nga nayo ya mwezi gumu, eno ya kakadde. Wano tukusomesa liquid soap, shampoo, shower gel, jik, bar soap, petroleum jelly, dishwasher ne hand wash. No more benefits. Temuli byansula, byandya na byala byonna. Ne tujja wano ku package yaffe ey'okuna. Package yaffe ey'okuna egenda kuba akakadde kamu kitundu. Eno nga tugenda kusomesa liquid soap, tukusomese shampoo, shower gel, jik, bar soap. Bannange egundi neeweddeko naye nga package yaffe eyo kangezeko bannyonnyola. Package yaffe eyo ey'okusatu tugenda kuba nga tubasomesa byonna nga bwe tubinnyonnyodde eri byonna naye nga yeriko okusula kubanga yakakadde kamu kitundu. Ey'okuna yeriko okusula nti ebisulo weebyo ojja kuba osula, ojja kuba olya, ojja kuba onywa. Ne wifi ejja kuba nga kweri. Ntuba ne package yaffe ey'okutaano ey'obukadde 2 kale kamu kitundu. Ey'obukadde 2 tukukozesa ebyo tuyikiriza ebyo bina list yonna nga bwe badde mentioninga. Then ne tukuwa accommodation, ne tukuwa emmere, ne tukuwa wifi, ate ne tukuyambako okugulawo social media platforms ez'enjawulo gamba nga TikTok, Facebook oba YouTube. Nti gino emikutu obeera ng'ogikozeseza bulungi osobola okukolako ssente. Tusobola okubayambako okubasomesa ebintu ebyo n'obeera nga tosobola okukola ki okukolamu akasente. Tulabye abaana bangi, saagala ogambe muze saasoma, nze sisobola. Ffenna tusobola, gwe olina okyeteekamu gwe okyezimbamu. Okay, bano abasobola bo balya mmere ki? Bano abasobola bo bazaalibwa mu nsi ki? Bo banywa byakunywa ki? Ffenna tukola ki? Tusobola. Tosaako mbu saasoma saakola ki? Baana bangi kyolaba bagenze ne bakuba ebyeyeeyo ne bakomawo saa zino nga bakozesa amasimu gaabwe ne baba nga bakola akasente mu bulungi. So naawe osobola nga nange bwe nsobola, nga n'omulala bw'asobola, nga n'oli bwe yasobola. Era tujja kuba tukuyambako n'okushepinga n'okulaga nti olina kukola otya, olina okutya content n'obeera nga oyita abantu ab'enjawulo. Kati nze ndi example saa zino eno ndi mu kwogera, ndi mu camera era ngenda kutya ku Facebook, TikTok, ndeke ne ku YouTube. Ate mmale nfuneko ba clients bajje bampe kasente. So njagala kikuyigirize omanye oyinza kikola otya. Gye bulaga bino eby'okubeerawo ogamba muno kati kanfune a strategic place, a strategically located place, nti no wali abantu abangi nnyo, a place strategically located, nti wagenda kusangawo abantu bangi nnyo, wagenda kusangawo simanya ki, nti babeere nga bajja bagula ebintu byo. Kati abantu basinga batunda ebintu mu mayumba gaabwe. Kati nga kino bye tugenda okukola nti osobola okumala okuyiga n'oyetawanya kukola ki? Yange ove musana maama. Osobola ogenda okuyiga n'oyetawanya kukola ki? N'oyetawanya kugamba muno ogenda kupangisa kifo n'okolera ewuwo wennyini w'okola ki? N'okolera ewuwo wennyini w'obeera opangisa oba muzigo oba ki osobola okukolerawo. Awo tuvaawo ne tugenda ku package yaffe ey'okumeka ya 6. Package yaffe y'omukaaga yakabeeyi muko naye ng'esoboka kubanga eriko benefits nnyingi. Eno ey'omukaaga tukusomesa ebyo byonna bye tumentioninze, ne tukuwa accommodation, ne tukuwa emmere, ne tukuyigirizaako ku Nyondo Green Products tuzikola tutya. Then ne tukuwa n'ebbanga lya myezi 5 ng'oli awo ku premises zaffe w'okolera ebintu byo n'otunda ebintu byo. Ne tukuyambako okukulyetingirako katale
era netukuyambako ng'otuusa okukola bizinesi nga tukulangirako kubwereere kunoza kupakira nti kubwereere tuwikiriza social media ogikosa tukubanga osobola okulangirako ebintu bino ofuna akasente naffe nga tukulangira. So abaagala okumanya ebintu ebisingawo banaye mujje mutunoonyeeko. Wenvaawo njala gy'ole ku Nyondo Estate Experts nga bw'olaba ssaawa zino eno tuli kulima era ntera nnyo ogamba abaana nti saagala nnyo olowooze nnyo twagamba muyambe kaakati tujamu tudde wano tuve mu kuleekaana wamma kaakati n'ekirala kyembadde njagala obbagamba katusembereko eno tuviire abantu n'ekirala kyembadde njagala obbagamba omwana odda sayidizi zeeri n'ekirala kyembadde njagala obbagamba kati oyo n'abeerawo ebbanga eryo n'abanga ayiiya wagenda okudda ate ntumuyambako nti wano wajja kukola ntuyambako muwarrangingirako atandike bizinesi eyiye. Ate nekya kino kankibagambe ti package zino muzirabye naye osobola okubeerayo ng'ogamba nti nze nsobola emitwalo 3 aye nebwesanga nga nateera emitwalo 3 ago ngagenda kunyigiriza ng'omuntu kubanga zino nga tezenkanankana ojja kusanga omuntu nga yakakadde talina kyakalabamu nosanga omulanga teddira nusu 100 nga lumuzibuwalira okufuna olunaku nusu 100 olwo so tuli banjawulo. Kati naawe obanga okalubiziddwamuko tuli bantu abateesa naddala nze tuli ba directors ab'enjawulo naye ate basagala gamba mbuno zingenda basalyako mujje tukole kiwabula oli wajja nanyinyonyola nga nze nsobola okutuna mu nsonga yo nenda bansobola okukwasaganyizaako nze nga nze nentopinga kasenteko kembeera nsobodde nze nga nze nobeera ng'okiryalinga wa mubali kubanga sobola kweyita lugezigezi kakati munnange kyona kiri siri nzeka tuli as a group era nga tukolera wamu tutula ku mmeeza nga tuteesa netutambuza ekintu kyaffe okutambula obulungi tekuli kasukulumye ku mune tuli ekintu kimu tuli omuntu omu awo nvuddewo kati tusomesa mutwe n'abaana abaira bawummudde abaana mu kifo ky'okutaayataayo eyo kiba kirungi omwana nga alina omulimu gw'omutwe omwana alina ekintu kyasobola okukola n'emikono gye n'obwongo bwe kibeera kirungi nti mu bulamu bw'ensi eno talemererwa. Omukyala ntera mubagambako ono omukyala akola liquid soap nadde bagenda mufunako olwaleero abeere eno gye tuli naye sobodde kumufuna kuba tubadde bizemuuko n'essimu ye neekoze eki eweddeko sisubira nti nina nsobola okumufuna naye nga badde agatuwa story yatandika atya. Omukyala ono alina abaana baaba 3 omu ali ku university n'abalala batoototo naye omwami we yafa akola liquid soap yekka naye akulaga nti naamukola nenjigiramu okumusupplyinga ku byala awamuliraanye n'agenda ku makyaki gy'asabira abaana be gye basomera then n'afaana omuvubuka n'amutwalira around n'abira nga mukola ki amusupplyingira kubanga liquid soap we mulungi nnyo mwakoze ssente eziweredde abaana. So tonyoomanga kintu tonyoomanga mirimu kyova olaba nga ffe tukola buli kika kya mulimu gubeera gukoze eki guzze mu maaso gaffe kubanga tunyooma mirimu tuli bakozi. Kati n'ekirala njagala oba mbasaba nti omuntu osobola okugamba nti Rosette nze naatera okudda oba Rosette kino nakyo kankirambike bulungi obadde okimanyi nti osobola okubeera awo ng'okyakola era ng'okyalina omukisa ogw'okufuna ssente naye ne kigwa omulundi gumu chance eyo neevaawo. Obadde okimanyi nti omwana asobola okera ku makya ali Saudi Arabia ali Oman ali wa n'agamba nze nkyali ku kyeyo okumala emyaka gyange 4 ne wabeerawo ekigwawo n'akikuwa nadde e Uganda talina waatandikira. Kati nze mbakoowoola kubanga ndi mukyala mwesimbu abasobodde nga neesize nga simukase ajja ansabe account number yange andike okusevinga nange okufeerera ku mutwalo gwawo ne Uganda mutwalo gumu 2 3 z'oba osobodde okusevinga nange nga zaakusoma nzija kuba nga mpandiika nga nkuweereza bw'omalayo akasenteko oli waddembe oba ogenda kujja ddi kubanga kino si kya mwaka gumu si kya myaka 2 kya bbanga lyonna nga bwe kize kya bbanga lyonna insha Allah Allah kalimu kya bbanga lyonna. Kati gwonna w'obeera ojjidde osana ogamba Rosette sobodde kujja tugende sente zange nazikuŋŋaanyiza oyo omwana wange kajje mutandike bakiyita batya mutandike okwesevingira ng'obudde bukyali tomanya kigenda kudda nkeera mutandike okwefaako okwetegekera
bagamba naye terekera bukola ki bumala ne bucha mwetegekere yango ngambe Rosette nze nyina wakasete kange kakano kakati nze kanterekere mpaka we namala yonzije kubanga registration ya mtwale 3 okay then April yafe ya mtwale 2 bamuje mtwale 5 then osonde mpola akasente ko package yobero yagadde nze nkuterekera sente zange mpola tukuteka mu kitabo tubere nga tukuweereza nga nawe omanyi wokola ki wotuuse okitegera baganda bange tomachi na kuddankera nga okyali nawo kachance akasevinga akasente oba dira mu 10 oba mitwalo 10 oba mitwalo 2 oba mitwalo 1 oba mitwalo 5 zimpe nze ngende ku register nkuwandiike mbere nga nkuweereza details nti wasasudde kunaku z'omwezi wese ne bwezi wasigaddeyo balance what nosasula bwoti ogenda okujja nga oli secured nga gojja buzi kusoma so anogamba Rosette kati ne ka capital nako kankaweereze nako kankateeke mu lumu ka capital nako kabeeremu mwana wa mama ne ka capital kampeereza ze siri ebbanga lyemaze ku Dubai okukyero n'ebbanga limaze wano Uganda ebbanga limaze ku nsi te sisubi nti mwali muwuliddeko omuntu yenna agamba nti Rosette sente zange first of all Dubai awo buli muntu gulamu Dubai nakakoze mu kibaka kitwatugende bona babataddemu eminwe bwe bati yabbono no yanziba oli yanziba ne Rosette muna mwali mumpuliddeko wonna ekisooka nti sente y'omuntu ekyokubira omutima ogwange munafu mukubba oba mukulumya omuntu ekyokusatu omutima ogwange gutya Katonda kati there is no any way onsobola kwa sente zitali zange za munnange nze nenkola ki abali okulya sente z'abaana bane tebanyi bana kibayitamu neze nawangalia kudungo yo nawangalia kona nako kumbeera enyigiriza kati so akulya sente ya muntu kubanga mmanyi bwe kiruma okulya sente y'omuntu ng'agimenyekedde so kati sisobola era mbasaba muje munesiga bana basobodde okunesiga musevinge nange munagenda okudda obule wakasente wakamala yako okusoma nga tutikayo nakakaddeko nga kakutandika business yo bado maliriza okusoma n'ekirala ozo okugamba Rosette kasigale nga nkola nammwe oyakuba osasula omusaala gwo era kijja kusinzira onaba okola otya onabanga oyina empisa nga toli mukozi tujja kubanga tukola ki tukusasula bulungi nnyo tukeepinga tusigale naawe okuleka mpozi nga toyagadde it's okay kyawe ekirala ekyakagala okwogerako kyekya skin products zaffe zino eza Nyondo Green bannange mweyongere okubanga mutuwagira pozi n'abantu abatira okututya Nyondo bwe tuwaza sente zaffe nemutetuweereza packages bambi sikikolangako era nga bwe nkibagambye nti nze mu Dubai banga limazeemu ate mbadde center ya buli kimu nti omwana ntukira ku nze Rosette njagala visa Rosette njagala mwemuga mukwano nze nga sokola visa naye ono omuntu ono mwekakasa kakwe namba ye nemugambe ekintu kimu Rosette yampadde namba n'agamba aliko nkushuo ojja kunkolako kati omuntu eyesiriwaze akola ebyekisiru then tukole ki tumuyiseemu nti Rosette njagala mulimo eno mulimo mukwano saa zino sina agent gwe nesiga gwe manya ate nze sikola ki njala nyesete zange zino Rosette nyamba ofuni omulimu mukwano nze siri agent safuna mulimu ne kanda baba nafuna agent ali junoni wabanga muze munange yakoze ki yambuza Rosette kati zino sete zange zino yango zintede ku mobile money zinsirikira abewaka meka obukadde 2 bukadde kamu bukadde 2 bukadde bwebuti nezi kotanga bwazimpadde nezi sindika so sina mwa gonna bano Uganda oba Dubai oba wa ate omuntu noberanga mmanja bubanja netekako omugwa ku bulago mpaka nga sasudde omuntu oyo kitegedde katolo apadde sente ze katazimpoze mba ngenda kikola ntya muno mbulamu si kyemmanyi amazima n'obwenkanya wava ya Mungu bugagga amazima obuntu bulamu obwenkanya amazima kya bugagga teri muntu aligenda kugagga wala agenda kuwangaala ate nga musanyufu nga mulyake nga mulyaza amanya wallahi ya Mungu taliyo nobogagga wala otya onaba kuli kubanja nsente zange onakuvako emabega olifuna dyedembe beera clean bena akasente akatono naye ng'oli happens nga mundaba waneno nasina sente ze nnina naye ndi musanyufu n'okusinga atudde mu ntebe efuuka Uganda ndi musanyufu n'okusinga bonna abavuganya ndi musanyufu n'okusinga ba ministers ba MPs bani lwaki kubanga omutima gwange guli wamu guli settled akaono kembera afunye nga alhamdulillah kekanga katali kange sikatwala nga mbaka no sikange kagende wananyini wako yenze ensonga lwaki mpangadde ate nga nkyawangala so abana sobola okunesiga munesige abana batuwa sente zaabwe nga muli ludawa tubasindikira ebintu babi mwana gana kuwa sente n'agamba oba togenda muwa bintu amaze okusindikira sente wenda okulabanga akubira kumu kakati munnange nga tibabite bintu kako munnange nze ebintu munnange Rosette ali sitegere ekyo nakyo nga munaye mama maye ekyo nti just gumaguma munaye nze kyobo manya ebintu bikoze eki mbisindize so agana kusindika bintu byo ngompadde sente wallahi ya Mungu sisobola kugaana kuwa kyoyagala ngompadde sente zo n'abaana abasevinga nange nga baagala okugula amataka era list njirina nabo bagirina
so sina wenebulankanya una videos nzukola olini wangamba Rosette kola video gambe na kwa sente bwezi ogenda kuzo mwezi we university kyo ngamba kyenkola lwaki kubanga ndi straight era nyimiridde bwenti so sam kama katonda asobozese ne ka sente akampe kuba munaye gwate nze nazza gwaki then muje mumpagire mje supporting ate buli mu supporting Rosette wamwe nange byenkola bingi ne benyamba banja kasente nga mukampa tikatwa musawo yange yokka wova ya Mungu mbabuli amazima kasasa na bantu abali around abetaga obuyambi ate ogenda kumpagira pe kasente wallahi ya Mungu nkaweko oli omuntu ali wali yekulo omuntu ali wali mu mbeera nenga go yakampadde nkamuweko omusoza n'okumpitako neguya negubakira gwe so ekyungi kya byonna nti skin products zaffe nnungi nnyo nono mukasana nga mundaba sikulukutanka middemu ebbanga kubanga nkosa bizigo bya nacho ngabola ndabika bulungi nnyo wallahi ya Mungu sina kwadde kantu nti kakano ku skin yange wadde akantu akano katika bwe nazuukuse nezija mu nimiro twali tuli mu kulima kuvadda twali talisadde okulima bwenti bwefana nyiza okubanga nzirugala nga bwe mundaba paka wansi eno balage naye ate tekigana kulaga nti no skin y'omuntu ebe ekola ki ebe erabika bulungi tingubye bugubi ne skin ebe erabika bulungi ate mwana wattu n'ekirala abantu abasinga abansinkana bagamba Rosette ku kamera lwaki obaira ng'omukadde olinga hakadde olinga ugamba embeere yakuba naye ngo olabika bulungi ate ng'oli mwana muto olabika Rosette n'okuzala ng'oli mwana muto kamera just yewalashi etajayo kyenjagala abamune bagaya ba filters omachi nenga ndabika bulungi nnyo kyo sijja bagamba nti mulimu nabagula ebizugu ngabalete kimuli mu bwongo nenga nsanze physical ngamba Rosette ng'olabika bulungi katulaba bugalo leka tulaba kokola katulabe wano katulabe wali no nakugamba kati njagala package namba babyo kusana nge byokola shi ate mwana watu basima kubanga tubakolako ze suluzi nga ba clients era ensonga laki tukula buli kadde kakati ekyo nga nkivuddeko then kanjugire ku kya abana bakyagala okusavinga nange okugula amataka mujje baneze sina tabu yonna then nekyala abana waliwo abana bagala okusavinga njaka tugulawo kye kibiina kyaffe yenayo idea ndala kyosobola kyoba nakyo kati njagala tugulawo egundi yaffe ekibiina kyaffe kino gundi ntegira katulire katono nnyo kati njagala tugulawo ekibiina kyaffe ekibiina kinene ali interested nonyako nguteke mu kibiina ngakyo kyakwegulaakulanya waliwo WhatsApp group ey'abano abagenda okusasula ku sente ez'okujja mu Nyondo Skilling School okay then ne wabeerawo ne WhatsApp bali babere balala nnyo osobola okwerinda eno nojja n'otwegattako ne bano njagala tugula WhatsApp group yaffe ife nga tusonda sente za tusologa buli wiki tusondayo 10,000 oba 1,000 kisinzira tusobodde tuba buli mwezi tusondayo sente bweziti tubere mu kibiina ekyo nenga tusonda sente ezo equale kati sente zo tubala mu mwezi nga mulamba oba myezi 2 oba mwaka nga tulina akasente kaffe akaweze tusobola okutula ku mmeeza tugamba kati manye ekiriwo nti tuguleyo ekayetaka nti mu mwaka tufunye obukadde bwaffe 20 nti tuna bukozesaamu ki tubugabane buli mwafu neko sente ezize nti tukyetaaga okwekulaakulanya nti tukole tutya tukole sente ezo tugende yeka Mmengo kubanga ettaka lyo tibaliseera nnyo ng'eno side ngadde ekibuga tuguleyo eka yaffe ey'ettaka tuza okugisanga obukadde bwaffe 20 nti okay tumaze oddigula kati tuba tuliguze liga tuyamba tutya liga tukulaakulanya tutya tugenda kukola tutya tusonda akasente akalala nti tusimbemu emmwanyi nti kale emmwanyi ezo zikungulwa mu bbanga ki era kigenda kubeera kitya musimbemu emmwanyi nti nedda tutekamu kalituusi nti kale nedda bitooke tunda amatooke nti nedda tusibe muwogo oba kasooli avaamu amangu nti tukaanya ne tulowooza ku kintu kimu ne tukikola ne tukikaanyaako kati bwe tuba tugeza kati kangambe tuliba tuguze tutuladdemu bammwanyi akaseera katuuse tugula tutya eno gundi tugula tutya eno ttaka lino bwe mbaba ne Rosette ne Rachel ne Eddie ne Muyingo tuli abantu bameka 5 nti tubale tukola ki tusavinga sente zaffe zino equally buli mwezi atasente zezekana neza munne tugenda gabana tutya tulina okugabana equally batuguze eka y'ettaka ntugamba nti atugigabane buli mwafu neko ploti ye tugenda kugigabana equally yawe tuba tugiguze tugula tutya njagala nzije ku ground ahali ku ground atasobodde asobodde ngali ku ground naye ajje ataliiwo afune representative kabere mama kabere muganda oba mwana oba ani ajja akutereka omukono kutaka eryo ng'omuguzi oba nga mmemba okiraba nembera ba owner
bameka 5 kati buli bye mugulako byonna bye muteekako mulina okubigabana equally kubanga sente mu contributinga equally nti kakati nti otuba tumazeemu ngo tukungudde mwanyi zaffe zineno nti kiki tuyinza okukola tuteeka akasente kaffe tukagabane tukalye nti otunakagabana tujja kuba tukoze eki tulidde omuwula ne twesubya ki ne twesubya enkuta kitulina okukola kiri kintu kimu nti kati kiki nti kakati akakasente nako tukakwate tugulemu ewantu walala tugaziwe nti nekano twakafunye akase tugule walala ogenda okulaba nga muguza eka ziri ezo mbadde abantu aba mulemu kagamba nedda nti kati eno eka yagundi eno yagundi eno yagundi eno yagundi equally mumaze okudistributinga mumaze okugabana equally nti nedda tukyakola ffena nti tukole ki tuzimbeyo essomero tuzimbe essomero kati olaba eritaka tuguza naliri gali tusobola okugatunda wantuteekawo premises ntukola ki ntandika essomero tandikawo ekkolero lya kino kanjagala mbawulire abasajja abagaga muno mu Uganda mwe bali bayitirivu nenga tali ogu omuganda agamba agali ewamu legaluma ennyama so olaba musajja nogabanage gundi nga mugagabanage hamugagabanage tomanyi baki bamulye ne mabega oba bali bameka abegatta ne bakola ki ne baba nga basobola okukola ebi babera balina okitegeera so agali wamu legaluma ennyama kanjagala ombuulire Rosette nyina expenses ezange naye nsevinga 20,000 buli mwezi zenyinawo nganze ngenda kwekulakulanya ddi mwezi 20,000 omwaka ziba sente mmeka naye tuli abantu 50 tusevinga 20,000 buli mwezi omwaka sente ziri mmeka muganda wange kiki mukozeewo kigira baba kitya agali ewamu legaluma ennyama ogera mu kibuga wano nosanga akaduka nkalibwe kati nenga abantu bakagabana nenga bakola sente zaabwe nga webali okitegeera muganda wange kasambera musobola okukwatagana buli kimu kikoze equally ne mugabana equally musobola okwekulaakulanya mwekana mukanze ndi mukazi alina omutima ogwanga guli straight kino bwe mba nga njogera nga nyina kyembalimbamu oba nga nyina kyonna kyembala kuyisawo nze nganze subhanallah wa ta'ala ayakisa guno omuzaane gwaka awaniridde eri eggulu etaliiko mpaji aliwanulanga n'alinkuba n'ensaanawo Katonda ono ali waggulu apo omuka gwenzisa bwe mbanga nga nyina engeri njagala baana mubayisaawo mu ngeri mu bendala bambi annyanulanga nga tebukola ki so nze nnumirirwa abaana bangi abazenga banga mbaloze tufiza kwekolera tutya munnange kubanga nze omutima ogwange bwentu bwe nazaalibwa ne ku ssomero gye nnakulira n'ewaka maama akugamba nabeeranga ewaka ne kubona bubeera buzaalwamu noba nyina kulya katono nnyo nga wakiri bagabanya bonna ne balya gwe nobeera nga tokoze eki tosigazaawo mukaddanzala akikugamba ne ku ssomero gye twawangaliranga ngomwana talina kitabo okwata ekikyo n'okimuwa talina peeni n'ofuuka nti kati nkoze nti ati sinomuwa eyo n'oyiya n'oga n'oyiriba peeni bwe gyogenda okukozesa so gwe mutima gwange kuviira ddala wala ate Katonda abeera akikuwadde ng'akikutaddemu yabeera akikutaddemu tosobola kukikola ki kukigana naye okibazza Mukama nti obanga Rosette nsobola okuyimirira n'enjiwirawo omuntu omubiri ntekamu akasente kange ntekamu obudde bwange ntekamu buli kimu n'akasente kigenda kujjayo so gwe omutima gwange mbasaba buli muntu ng'owulira nti Rosette Kyagulanyi kirimu amakulu nga bw'otundira mu munyeeya nga tondabamu buyaaye nga tompulyanko nti Rosette wuli bamukubye ku TikTok nti yabbye Rosette yakoze bwati yalimbye yaffeze yakoze eki jangu neesige tugende mu group yaffe eno tukanye akasente kaffe tugule ebintu byaffe tukole ebintu byaffe va ku kyeyo gy'oli ng'okimanyi tulina group yaffe eri mu sente zaffe tugenda kulunda nkoko tugenda kulunda mbuzi tugenda kulunda tuki tugenda kulima mujje tuyingire okulima buli ajjaga tugambe nti tuna eka zaffe meka ziri 5 nti katubaakola ki katulime twekemu kalitunsi katulime lumonde katulime ki n'okulima mukwano kulimu esente Mukama atublessinge sente tujja kuzifuna so baana ba maama mutunoonyeeko munoonyeko ennamba yange y'essimu ngenda ziteekako okwo kweziri naye Uganda nayo nakyadde ku WhatsApp nayo kweri naye Dubai nayo kweri so tubeere nga twekulaakulanya baganda bange tuwe tukolenga meeting tubeere bagaga kwagalana yokuba tukuya sente katweta bagagana twamba tukala tuti embuto nenga idea ali ntono wait just never much ashitegeera bwe bibeera bwe musanga bonna abantu bakuya dada sente zaabwe bwe batyo otula n'oyiya n'olowooza kati weebuuze kati Rosette wabwe ndi bwomu bwenti ebusente bwensevinga obutono ngenda bukola muki ndi mu kiyumba mukazi wattu nze mpeera abaana nze nkola ki sobola kwegulira kati akasobola kukola ki jangu tusevinga sente ezo bulungi nnyo tumanyi nti n'omwaka guweddeko omwezi guweddeko ba mu bbanga ki tusobola gamba nti buli mwezi tugulayo akapoloti kaffe buli mwezi tugulayo kino kyaffe tetugula bintu bifa tetugula simanya nkoko simanya biki ebintu bifa oyagamba kati yafudde tabiki ettaka terifa ate livunda tetufaayo
tugenze Empigi tugenze Kamengo tugenze wa tugweta kali afiriberewo tuza kupoti kafe kame kakade musavu akotuka hade ewe tukulakala tuzeyo kame kakamnana tukahade tuzeyo kame ka butano tukatade bwetu kyo nenga ebintu ebyo fena tunaka amanya gaffe bitukata ko fenna so baganda bangenyizo kubanga njogedde nnyo bagamba nazino obulungi atana nnyuka nande bagamba nti ekigambo kimu kyokka bwe kikimala omuntu omugezi ate ne bagamba nti eyali alumidwa ku musota ne walaba akolashi ate ne bagamba nti nno oba nampulira zibi ne bagamba bati njala kugera ngero z'Abaganda zonna nzimaleyo okusobola kugamba ndajja nakulaba nti muntegera byenjogera nti no bikakasa ate nga bya mazima tebirimu buyaye tebuli bukusa sogala kijja buli lugero bagamba kyosimba onanya kyolyako ettooke nti wana tuwa kusimbanga abananya nejo batukole ki aya basi Tekoli obuntu bwako nebwiti oli mubi sawo kaabwe zelusawo lwabwe tonakowa muganda wange okoye mpambana buli kimu kino sijja kipambana mukwano hakati twakedde kujja kulima naye enkumbi terimba kyengezaako bagamba kati olaba ono muwogo tumuggyemu ng'ate akyali muto omu abadde mukulu naye olaba tufunyeemu ensawo waliwo omukyala eyatutte ensawo nnamba newabeerawo omukyala omwami omulala yatta ensawo nnamba oliwulya haddewo ekitundu kya nsawo n'omukyala omulala wonna ayagala muwogo kutwala kati awo enkumbi tekola ki terimba bw'obeera e Dubai obalina gy'obeera owangaalira kola by'olina okukola bw'oddako ewaka baako nekyokwasaganya obeere ng'okula weefuule bize I'm telling you onaye muwogo tugenda kumutunda kitegeera mikwano abaagala emmere e Dubai manya leba kya ku muwogo naye ekizibu ekiriwo natidde amasaasi ebizuuka ebiri eyo zi missiles kazisooke zikakkane naye nga mbasabira kye mbamanya bakiranti baffe mwami wange omulungi nkusabira abantu baffe abagoberezi baffe mwenna tubasabira mubeere buki naye bwe kino muwogo abadde mukulu bulungi ono era n'awooma so ate abadde yabalanga yateekako ono muwogo wonte ne bakusimirwa naye edigwe kano wakutala wakae ate sigadde yena bagenda mutwala kano kaba kasigalawo kati olaba ebiseera ebisinga ngamba nnyo abaana nti muyige okugulako ku bitundu ebineneko ng'osobola okulima kati eno waneno muwalaba waneno eno eka namba kubanga kirya mpaka eri wansi naye tulimamu emmere ez'enjawulo najja kwano nentima ku matooke nensima muwogo nendyako abaana ye Dubai bakiranti baffe abali bantumye ku mmere kati buli lwenzija makinga sure nti mbako ennimiro gye nnima mu nnimiro zennyini zetutunda mweseti zaffe mwennyini mwetukwata ngaffe Abanyondo estate experts netulima kera nti wajja nasangamu emmere mwatukwatagana nga tubalagana oba emmere agiguliddemu oba gamba emmere mugiggyemu twale ewantu wange awo nga twesonyiwawo oli abeera atuttewo wabeera wawe so baana mwe mbakubiriza mwe wabagamba kale mwettanira nnyo okwagala okufuna plots nga ziri eri mu kibuga naye gy'okoma okufuna plots eri mu kibuga sides eyo gye kakoma okubeera akatono ate nga kabbeeyi nnyo okiraba naye ng'ojja kujja ofuna ekayo nti kaliko badde ogenda okufuna eri akapoloti ogenda kufuna nga 25 kwana bw'ojja e Kamengo ng'okafunye eri gundi eri wa Kyengera eno ogenda kufunayo eka namba ng'oze eno e Kamengo ate ng'ensi ky'oba omanyi ekulaakulana otunye wantu wano eno
olengera witi wali bahandise okuzimba eri waliwo bali mu kuzimba botunula wano wantu waba walungi nnyo neboga nti kati ngenda kuzimba mbeera eno osobola okubeerayo lengera eri abantu balimira ddala kugamba emmere yeeno ejimukira ddala lengera ono muwogo mugimu okufa obufi wano baddewo muwogo waliwo amatooke tugajjawo lengera gali amatooke ndozi ogalaba emmere ebala wano wonna amatooke gabala muwogo abala lumonde abala obumondo obuzo bubala ebijanjalo kasooli buli kimu kikola kibala so baana mmwe mbakubiriza bannange pozi nammwe benagambye tugulawo WhatsApp group tandika okunganya akasente kaffe nadde ngamba ng'abakyala naye of course n'abaami tetusosola tukunganya akasente kaffe tukole group yaffe buli mwezi tuli akasente tusuulayo oba buli wiiki oba buli weeks kasente tusuulayo bwe tumala tusobola okugula eka yaffe nga bwolaba ng'eno nga bw'eri oba ne mugula acres ng'ezo ne muzigula oba mpigi oba kammengo oba wa ne musimba kalitunsi oba ne musimba emmwanyi oba ne musimba ki ne mugyamu essente ate ziba mugyemu ne mutwala ne mugaa katukoze eki musobola okwekulaakulanya so okola kulungi nnyo era enkumbi tekola ki terimba nze nga bwe mbagambye ti buli lwenzija Dubai making sure buli lweva Dubai nga nze wano Uganda making sure ti waliwo ennimiro gyendekanga nnimye waliwo ennimiro nga tulinze tractor egyerongose wano wonna bwe mala okulongoosawo aye tujje tuteekewo ebirime byaffe nabyo bikule atumale tubitunde nga n'okulya tubirya ffe waffe gye tuwangaalira emmere esinga ffe tugyerimira enva ze tulya ffe tuzeerimira ez'okulunda tuzeerundira ffe waffe bamaama tulunda enkoko tulunda embuzi tulunda ente tulunda endiga era tugendayo okutusalayo akabuzi tugendayo okutusalayo akakoko oba tusalayo mbaata oba ssekkoko byonna bibeerayo kitegeera ku biti bya muwogo aya basi akikutudde so byebyo baganda bange naye tulinze tractor kati mukubira ejjeera bagamba atakulekera tomulekera ate ne bagamba ate kamwa kambi kasasiro gange kuno omanyi kibanaho kuliko amawiiti tekuli mukwano kuliko empaka banzaala nazo kuliko olowooza nkulimba edi empaka zaaki mala kulabako tractor zo edi muwogo omutoba oguninyoko muwogo omutoba mulya bamulya batya kati mbawulire kano kaliko muwogo afuuka oli omukazi nakyokola nawe kyokola zikiro twabeeranga ne jjajja nga twala mu nnimiro kati nga mutandika okuseka n'okwogera kati obitandisa okukoowa kati ng'okuwumulya lubeera owulya gonatisa okoowa gutandika emboozi abajjajja banyumanga kuwumulirangayo so waliwo ono wanyumanga kuwumulirangayo nga mugenda kuzannya naye nga si byakulima
Awai nze nazaalibwa mu Kkola naye ekiriwo ono muwogo alinga atali muto. Akaluba mukulu awooma. Yatulimbye. Wa kano kankasinya alagewa sitegedde ani ayagala okudduka adduka alagewa addeyo ewaabwe ebikompola mama neera naera kasinyangu naye yaweereza ebyokulwanyisa kati ekyekola okubira omwirani nemugamba kuba wano sindika wano ebeera era shaniraba wano bese yagundi abamerika bwe bali kuba awozi buli wano bwe wati nyito ne makumukumu nkowa mangu ne Mukama tusaasire olutalo luggwe kubanga tulina ebyokukola bingi. Bekube omwana obusungu ku munne bekube bukkakane era ne Abamerika obalaba baganya okuteka mu byetabakwatako. Edi oguninyoko abadde oŋŋamba ki Irani ogiwadde aga Katonda mu ggulu enwadde omugo gwe mbadde ndabye abadde agenzeeyo akyakayo ono oba yamenyeseeko ono oba yamenyese wano kituufu ono yamenyese wano
Edi ngasira kyokola emboozi efuse emboozi laba bogone naye naze musimyeyo laba olimba toina mugaso sala kusima ganene ya kusima mtontoni amaso ko pe odemo pe kujambia aracho nadi na kirowooza zaako ejambia lirudawa jana kusema muogo miti labeto kiria nana eda ruchafumba tokoso twagendanga ewa jjajja gano gabanga gafika ne jjajja ashimanyi twagendanga mu lusuku ewa jjajja nitusibangako gundi nto tezirimu tezirimu munda ama mbadde nkyabagamba kati twagendanga mu lusuku lwa jjajja temuli nezibamu nto twagendanga mu lusuku lwa jjajja kati nga tugenda ne twesooka obutuuko bwabeerangamu ogenda n'osibako mako gyentemye nve mukuleekaanaye ama emboozi ekomyawo agende nteme kati batukola ki luli eri yenkubi yange eriwa okimanyi luli eri witi muogo gwe naleeta nengabirako abaana bakirantisi baffe namujja wano namujja wano nenga nembawa buli omu naalya omumwanyi mulimu nakawogo ezo tuzinoge kati ndikuyano ankojera naye simukwasa delivery y'omwana ali mukokubira omanyi munange omuntu bambi asobola okukutya nalowooza nti omulimbalimba wagulo ya deliveryingiddwa ne waliwo omulala yampeereza sente ekiro ne mugaba ku makya agenda kuba babitwala akoowa ankibola nga tanabakwata ati yambi abaana bambi bagenda ne bakutya naye annange nze abaana tebaali ntidde mu nsi ya Mungu abaana tebaali ntidde lwakati munnange eyalagabye ku musota neze tebandi ntidde namujja ne muogo nentwaliza abaana nanya mulimamu samuguliramu darling
Namulima. I planted. I put it. Yeke. Ale. Kalisokoleke. Buno buwuka oba bugundi bwa kuno? Buwuka. Bade manyi buno. Ati bade manyi buwuka mukwano. Ati egundi ngegenda kubala. Egundi ngegenda kukyako okumulisa obwo obumulisa bade manyi bwe bwo naye edyokosa bunafu. Dewaka. Kale abakyala tugende. Kale ene wa. Ekitevugoye. Tugenda kuddamu tulimewo. Emmere gye tuli ewaka tugyerimira. Tugula mmere ku kibuga. Hey. Asitegedde. Weka ntembere no wansi kijja kuzibuwala. Gyali bwe gityo. Nze ngitemye. Balogo. Wallahi bwetyo bwe ngitemye. Kati obudde nga mbujawa naawe. Wabula nno mukwano. Ama witu ndabyako nga ngisiba. Nekyo omuntu asobola okuttisa obwereere. Witu wagwa okisibye. Kale buno bwendiko nga ndika kusiba biti bya muwogo. Witu wagwa okisibye. Kamera weri kamera erope. CCTV kamera ebaddeko. Katulabe. Naye ani akasibye? Mulagala labani yagize. Andi CCTV kamera ebaddeko. Iyo kusiba zine. Bino. Mula sinze witu wagwa gisibye. Nekati obudde nga bwaki. Kale ntya Katonda okumpa ekibonerezo ekisembayo. Witu kikogwa gisibye. Layira. Newe tirako gisibye. Kituufu. Kale mbabuulire. Nedda kyeka gibadde wano nga misibe. Naye muzee yali mugenda kudda mukolayo malayo. Ate oli asembayo waggulu naye kamuteme. Oli. Naye nga ekiriwo mu byonna. Sigenda kuddamu kusima muwogo. Nja kukola emirimu egisigadde. Naye okusima muwogo nedda. I'm tired.
Babba bibbe. Mabulire. Nkumbi yange si eno. Kimise eri. Nedda mukwano. Sijja sobola. Yango sikiri. Jimumpereko. Sikaya. Nakwera kankasike. Kasike gumu. Akasise eri tonya kasobola. Naye ko biri nkasobola. Mulimu okuliisa. Sibeeranga nyina mufunye ekisaanyi. Mumbuulire. Mwe. Nzoka muleke. Mulimu ebisaanyi. Si bisaanyi ye. Mwatekawo ensawo mmeka? Eno mwogo si mulungi kiri awo. Teyabala. Tolaba. Antira waliyo naye. Katumukunganyizewo oba batagenda kubulira. Awo. Kamulanga olaba. Ebintalo bino bisobola okuba ng'ebisagasaga bwe bityo. Ne bikulungulula emyezi. Ne bwa n'emyaka. By'okusaagasaaga. Ekitrakita kinaba kiri mu kugira. Ekinaba kiri mu kugira. Sebo wagonda. Kanako gono kadde kawanvu ze nkatemaatema. Natemye kasitegedde. Nekimanyi ndowooza eno yaweddeyo. Waliyo omulala. Saidizi zeno. Nima. Era kubeera mungi. Simanyi walimu twakutye waka. Tetulina bimutwala. Tetulina biguuni. Biki? Bikutya.
Ate muhogo nishiti ni tractor ewege na mutwala yawasikira katono yawasikireko tukakule mukwano abadde wa kisajja abadde wa kikazi bakasi mama ali basala amenyekere abakuwenjula nenda tekuliko muwogo biraba obadde akyali muto muto ate abadde wakugejja ada abulamu amma muto ayisala kusima muwogo muto malamu amaani ate taweera kyoba omanya wasaidi yenna muto tumutidde mu maanyi Sekenywa ku mazzi wiiti mwamange teri mukazi tetwagiteekamu naye twagikubisaako twakubisa nkubise eno wadde mwogo akutukiddeyo si kyo omulaba no wiiti mulola omulaba abadde wakugejja baaba tractor erima otateekamu erima sawa yakola ngenda bitimerera ddala kuva wansi si bwe kiri naye waliyo agaliyo nanti naye gunasobola okutemeka eno wansi bwe guti oba temere waggulu tunaasibula tolaba eno tujja kusibulayo busiguzi
Ne nga tractor yegusigula tractor mnange bune busigula aina sigula binene ziba za njawulo kiri kisigula kirala kati nguleke ayi kati ndoza byakusigula busubuzi nakapera nkaleko makatemeko ebitundu ndeka akawabwe witi era kuja na gundi era kuja na enkumbi kati mugo mutemete mbamuleke tusombe bino ebitooke jajeta agenda anazitebera atya Hello. Sabo je baleko. Yogera naye. Yogera naye. Omanyi bagamba enkumbi tekola ki mukyali mukulu ada kuvuga kafuneko bwatwala kubanga waliwo ne kano eno okiwamwe ne kano kaliko muwogo
Oshimene kano kwekali. Oshimene mbuno oli mugezi. Oshimene mbuno oli mugezi. Kati kazije nkubuuzako sinakuteekako mu kamera yange. Badde sinakuteeka mu kamera yange katika. Vibe ezze. Naye nakukyaye. Kamera yino. Era mbadde nkoze empisa mbi. Leero oli mukozi ate kubadde bulijjo okola naffe. Okitegeera leero mbadde nkukoze bubi. Kati ono ye abadde mupya. Tukolangako naye. Mbadde nkoze ensobi y'amaanyi nnyo. Naye mbadde nkoze ensobi y'amaanyi nnyo. So ennimiro bagirongooseza yonna nga mugira nga mpaka eri wansi. Eka nnamba. Bebagirongoosezza. Dia waliwo muwogo gwendabye wali. Omulabye? Awo. Ndabyeko muwogo. Muwogo mwamulesemu mu ttaka. Awo wabaddeko muwogo omulabye? Ijjukira gye. Oba gwe badde bamutaddewo waliwo n'akakoolekawo. Si kalungi. Kiti. Ate olwo nakyo kiti ono. Emesi muwogo. Ono muwogo. Naye kiti. Kale. Anti gwe ogambye bwe temugenda kukasobola si bwe kiri. Temugambye bwe temugenda kukasobola. Si bwe mugambye. Ofunye n'ekyokunywa. Ofunye n'ekyokunywa. Mutima gumu. Kati totoma si kyo. Amaanyi gakomyewo kasa twakita ezze. Sawa ya kutandika kukola. Twakita. Hello. Wanji? Ndi mu nnimiro dia. Bambi, oli bulungi Brenda? Oli bulungi? Oli bulungi Brenda? Ate namu, muli bulungi mwenna Walagala ebifaananyi bya bizigo Lwaki tugambako sisi Annie balabika ayina kubanga ndi wano mu nnimiro tuli kulima ate n'essimu egenda kugwako omuliro. Enkumbi tekola ki? Terimba. Kitegedde. Tugenda kulima. Sawa ya kulima. Shababu. Nene kimala kidde emabega. Kisobola okudda emabega. Kino. Ati nemala ngenda wansi wakisobola okunnima nange. Kimpala kata kiba kinsobola nerengera tekigenda kuvaawo wano kyoba omanya. Kitooke si kakonge addeko emabega. Tojja kuvaayo mukwano. Tebakulimba otosobola kuvaayo.
bannange. Kira kwandikira waggulu nekali kamuwogo. Njagala olabe tractor engeri gyerimamu bagirabangako ebyo bibeera bikumbi. Okitegedde gano gapiira nze simbala sigirabangako. Kale nkwano naawe gye wali ondabye ekoddi. Wali ondabye ekoddi. Twakutudde mweka mwennyini nyini obuddamu mutakutula. Twasooka netwogera n'oli yasoose ne tukkiriziganya. Aye namaani agamba kakati kambawo ate omwana ate biki. Ye gwe mwana era oli mwana. Iye ate mukulu mwana. Mwatulindisiza wano kuva ku makya. So mutyako wano kemulinyirako ne mwambuka mutyako wano kemulinyirako ne mwambuka Ate kumwe nani alima? Omwana negweraba ekigundi mwana negweraba ekipiira. Kati agenda kunyiga ati muyise omwana naye era mwana. Mulalaba agagunde gakumbi. Bane sisobola. Sagala kufa. N'okutulamu obutuuzi sisobola. Kirina amaanyi. Oba ki bwe kikola naye nga kirima butono. Oba anadda simanyi aleseeyo. Tuguleke. Tujja kugulyako emiyembe. Tujja kugulya. Gokoye bukyali.
Tennakka yayita kungulu tuba twalimawo lumonde omulaba ani amanyi okusima lumonde guno nnyoko embaga ntuli balimi nga mugamba have a look at it it's telling lies oguno nnyoko natuli balimi ajimula tetuli balimi tujja kulima endala tuli balimi tujja kulima endala yonna tugitunze neggwawo mulala bayo anti yagaana okubala atusalira ddala awo wonna waakulima wonna paka eri wansi akitandise okukkirira bannange
Tula wansi eyo. Kigudde mu kinnya, kigudde mu ttooyi. Ole omugundi mukyalawo mukazi wange kisobola mbwekuddamu mukoola kati abyosima birabye amu omukowolo mugambe n'akayembe kajjeewo bonna ekana kayembe okasobola naye muzeeyo olimbaani kano ako mbuno n'okasugula oli ngamba akayembe olimba kyensi twagedde kola embe gye tuli ewaka tugyerimira embaze tuli ewaka tuzeerundira feyeffe kitegeera twegeerebya akasuddewo kati kasugulidde sente mmeka kagumu kitundu ate ogogenda kukutulira mmeka ena okasuule kagireyo ddala kaviireyo ddala kamama akati ate kaliko kajjeeyo kola ki andikasi nedda tractor bali kujja si ekyo eragenda bali wansobola kadivati kange naye nga mu byonna twakedde kulima twakedde kujja mu nnimiro twatandikidde eri wansi nga gye mulengera eri wansi eri wasembera ddala n'oyambuka paka eno waggulu kati awo tulize tractor tufuukulewo tuteekewo ebitooke tulemu tulye ku matooke naye tukooyese kaati omuwogo fe tuli balungi make business mami mulengera kavyu mulengera eri omwana ensiko eyo ntya mulengereyo kale wano wantu walungi ate tukyalinayo products zetutunda tukyalinayo products nyingi zetutundira ddala Kamengo si wabi kyenyinza obbagamba nga tulimira ddala akaggimu nga bw'oliraba la muwogo avaamu ate nga tumugyemu nga kubanga tubateekawo birala mulaba fananga ekimunemesiza omukyalo e Kampala tulegerewa
tukajemu wano muko banga luzinga omugaga simu ndagagawadde katafusemu uiti gobuliko yafunye kasente lega gwa balega muko yongolo gamba lema kutuba futi awo zili meka wewo meka banange ime yantwala kumpaka genda okupima gundi ye naye omwana nga ayogera nawulira ekisana mpira omutwe gunnuma kakati kandabe wano waddemu kakati kandabe wano futi ziri meka witi nga ndagaza saidi ki twatupima ettaka lya gundi ziri meka twabuza munda twatupima ettaka lya ime nenga ime kyatukola wano muddeewo kakati waneeno mu butuufu bwakyo wano zino kubira futi bwezi naye nawulira nga nkoye ime yatupimisa ewantu emirundi n'emirundi endagaano egamba nti wano wabalaze bwezi ti kati kankebere kandabe ddamu opime sebo kwata bulungi lega bulungi nengamba mama abaana balaba edduka ama enkumbi terimba kiralengezako bagamba twakedde eno kulima watwa twasimbawoko ebitooke mude gwasooka ne tugatunda tulima emmere ne tugitunda n'okulya ne tulya ewaka emmere gituula tugyerimira ennyama gye tulya tugyerundira enkoko twerundira ebinyonyi twerundira then bijanjalo ekitwala tugende tugyerimira kati wane tuya kuteekawo emmere nga yakulyako nakutundako kumbi terimba kyekyo baganda bange kati wano babaze oba mmeka kale taata gyebalakusema baleega mpaka eri ndege mu butuufu byakyo omwana yagamba kati sooka okwate mu butuufu bwakyo ndako nteke wansi nteke waggulu tumire waggulu kiba kikola nkateke saidi ki wano ne wano kakire ddala tulege mu butuufu bwakyo kimala kasebeza bwene mabega obutuufu bwakyo ime yangamba ku butuufu bwakyo muko lega aleze nete lukyamya olukoba muko yabivuddeko mu butuufu bwakyo nkaaga bane nayiga mu butuufu bwakyo wali zibadde meka mu butuufu bwakyo ne banange ime yatupimisa wakola ki nindabanga nange kiba kiwera oba muko oba muko asibye agize bulala
Kandege. Kandege mu butuufu bwakyo. Anti kati mulute. Mu butuufu bwakyo anti kati mutenko meno kawanyi. Muko oli mukuluzayo ate. Siwe wano. Luluno. 10 kikonye. Mukabadde kuki. Nte. Ne mukala kasi mutuufu. Ntadde. Wano weegize. Anti mulege. Tetuleze. Temuleze kati awo. Amaji yangu mu butuufu bwakyo. Ndute. Ndege. Ndeze. Mwemba mulega. Kati mwemba mulega mu kituufu kyakyo mu butuufu bwakyo. Antuwala kuvaawo ssaawa mmeka? Soke zijewe na vumbi. Kati akalangu kange ne wantu waggulu walabika bulungi ate ne wantu wabala. Wano nyine walaba kati abali eri anze kiko kiri awo wakatikati gundi ziri awo wakatikati. Nange manyi ati nga bagonda. Tulimireyo omusana si gwa kujja kati. Unakunywa kawiti. Kandushi.
Wakatunda kwa nyuma na nafasi. Yandibadde nga wava wano waganga na Kakatemalumu. Wano ekikoze. Wano ekikoze. Ekyo twala kyekyo. Kino bakikuwa okukivuga. Osulawo. Kiba kikooya munnange. Kikooya. Katunda. Katunda plain. Kati omuddo gwamera. Ogenda kukolera wa? Oba tugenda okukolera wano mu nnimiro ya kkojja? Bajja walima ku mpaka. Don't touch my milk. Kati mubeera nga mulamu wange musalamala. N'alima omuganda agamba n'alima obulungi atanannyuka. Babaye ennimiro yaffe nga mugira tumaze ogirima bulungi nnyo eri very clear. Tugenda kusimbamu entangawizi. Entangawizi. Naye sokoleke entangawizi erina emigaso emeka? Bw'ogyako okunywera ku caayi. Waliwo entangawizi waliwo n'ebinzaali. Wamma si gundi si stone wa ntangawuzi. Kituufu. Waba neddagala kituufu nnyo. Tumaliriza nga bwe mulaba bannange. Mwebale abatandise naffe okulima, abalimye naffe okuva mu ntandikwa. Nze kasaakaawe. Katumaliriza nga mugira yonna tumaze ogirongoosa yonna ewedde. Kati tubateeka mu ntangawizi. Aya basi atakumira mpeera abatukuumire. Assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mu kisiibo kino wa alaykum assalaamu wa rahmatullahi wa barakatuh.